Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera njagala kubanga nkuwa ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro essaawa eno enyenenyene bwampuliriza Alex Waiswa Mufumbiro abadde akyaddeko wali nga bw'omumanyi bw'aba atambudde ebigambo byayogera bibeera tebyetaaga kubanga omisinga. Alex Waiswa Mufumbiro abadde atambudde wamu ne Ssaabakunzi oba akulira department ya Kunga mu kibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Chairman Nyanzi. Abadde batambuddeko bonna nga bakyaliddeko omuhonalebo omupaka akiikirira abantu ab'e Lubaga ey'Amaserengeta Lubaga ey'Amambuka Lubaga North amanyiddwa nga honalebo Abubeka Kawalya. Alex Waiswa Mufumbiro nga bw'omumanyi ono tawena ayogedde ebigambo byessaagala kubeera nga ate mbikunyumiza bunyumiza, njagala mbikuwe owulire omusajja engeri gy'asosonkoddemu Generali Yoweri Kaguta Museveni tebwabulwa olunaku olwaleero. Waiswa Mufumbiro mu bigambo byayogedde waddemu okukubiriza abavubuka naddala abali mu kibuga era ye ayemfasayizinga nnyo ekintu ekyogenda ku street nti lyerimu ku makubo agaliwo agali open ate nga mangu ate nga tusobola okuwa tunambalinga emmundu ezo. Bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro mukutu gwa Redzone TV ngenda bikuwa biwuliza bulungi nnyo wabula emabegako oba ku nkomerero y'eggulire lino ngenda kuwa n'ebigambo bya Chairman Nyanzi byayogedde wabula nga sinagenda eyo kampiteko wano katono nga bulijjo nzije ate mbe nga nkuwa ebigambo bino ebiteetaaga kubeeramu kutataagana kwonna. Njagala obiwulirize nga mmaze okujja eno. Redzone TV kwoli Sebamulidde Patrick nze ndiwo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyinza okuwandika ekirabo kubali wano nga jjajjawo emusikawo tuyinza okuwandika ekirabo nga jjajjawo emusikawo bwe mulaba nga bali ku jjajja bali kwebya emmombo amujanjaba yamusikira bamulaba ng'essaawa yonna agenda kutuka kati buli omu amwetooloola alaba basobola okufuna obusika naye lino eggwanga Syria is not a monarchy. Syria bwakabaka lino eggwanga is a republic. Tulina okubanga tukusalawo omukulembeze akola ki naye ebyo byonna basobola okubikola nga abavubuka twesuulireyo ogwannagamba nga tetutaddeewo maanyi nasulanga kukyusa mbeera gye tulimu ng'abantu banaye mbasaba tusimba obusobola okwanganga ekizibu kye tulina ng'ekizibu kye tulina yennakyembalira Yoweri Kagutani ekizibu kye tulina yennakyembalira Yoweri Kagutani yenna tuzimba obusobozi n'atuasibiru kapasite datuloobawemulegatukisa amaanyi g'abantu tebajatufunyisa kintu kirala kyonna batufunyisa kati ekintu kimu kyokka mundu yokka ng'ate mundu eyo abantu musobola okunyiwambula singa muba musazeewo. Tuzimbe obusobozi ate mu ab'omu kibuga Bank of Uganda eri mu kibuga, palamenti eri mu kibuga, State House eri mu kibuga, ebyobugagga biri mu kibuga, ekibulire gavumenti bagigirako muki bagigirako muki mulobe kulinda baana nvunaano mulobe kulinda bayiganga tulina okikola ababeera mu kibuga kyekisinga okubeera ekikulu. Njagala kubeebaza bannange mwebale nnyo mwebalire ddala abasambye omupiira bino bye tulinanga bye twagala okukola kubanga n'omupiira nagusambako naye obeera otya mu Lubaga nga temuli mu kisaawe kiringa Namboole obeera otya ng'Emasindi teri kisaawe kiringa Namboole obeera otya ng'Ekinja teri kisaawe kiringa Namboole bwe tubyogera musobola n'obisekerera tebisoboka kubanga babitumanyiza tebikola ki naye ng'ate olwaleero omupiira gwa Arsenal mulowooza gulagirwa abantu bameka mu nsi yonna gusasudde sente meka mu nsi yonna. Ensi ekulaakulana na bitone ensi ekulaakulana na bitone. Omwana akubye penalty abadde n'ekiswayiri mutunuulidde nga singa aba mu ttiimu ey'abazungu nga yafuna omukisa n'atraininga bulungi kubanga awo omutaka n'ebigere birwala bifuna injala emagumba kubanga si busubi
nga bw'olina kusamba ogenda okukola trials nga Mukasa bwe yazikola nga tomalaako kubanga wafuna obuvune bw'otakola ki. So gavumenti yaffe eya Kyagulanyi Robert Ssegamu Ngobi tugenda simbesira mu byemizannyo, tujja kusimbesira mu byemizannyo kuba yenga Munabitone akimanyi nti ekitone kyekimuwadde erinnya, kyekimuwadde ettutumu, kyekimuyambye nako okubanga paka leero nakyemalira tamutwala nga zira kumwa kubanga erinnya lye erya Bobi Wine linnya ly'amaanyi lyatuma ensi yonna. Kakati ebyo mubikwase UP, mubikwase Kyagulanyi, bwe tumala otuuka entebe mu ntebe nga mutaddemu obuvumu, nga mutaddemu amaanyi, ebyemizannyo tujja kubitereeza nga bwe tulina okubitereeza kubanga okubimanya tubimanyi. Bano baali bamata tebayinza kumanya bya mizannyo, bo banywanga amata gokka. Katoyiza omugamba ebyomupiira kakati muleete ffe tujja okuyimirira kulw'ensonga y'abantu. Njagala okumaliriza nga nebaza ttiimu y'Erugale ewangudde, mwebale kuwangula. Mukama Katonda ayongere obawa amaanyi, nja kubategekerayo okukyalirako pulezidenti Zeyengaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala, naye nga mwebale nnyo okubanga mubeerera musajja wange ono Abatta Kawalya. Omugana ewaisu ebigambo ebyo bisiimye nnyo. Olina kimu kyeweerabidde, waliwo ab'ebitaano beerabidde, abaali ebitaano abo naye nze mbategeeza bulijjo kito baali ebitaano, baali eddiini ebeesubyaki bwe twali tusuubiza bannayuganda okununula Uganda twabagamba tetugenda kuttira liiso ku muntu yenna muliwanguzi. Nakyamalira agenda mu maaso n'abo abasajja abo sente ng'agamba abeebaza okumuwakanya. Tebakawalya n'abalala twagaana. Tewali Nakyemalira ayinza kuwa sente nga twebaza kumuwakanya. Tukyali ku nsonga tugenda kunywererako okutuusa nga Kyagulanyi tuuse mu ntere engere. Muyinze mutuwa watwajje nga abantu b'erubaga bamwagala nnyo Chairman Nyanzi. People power. Basibawulira. People power. Our power. Kunga Uganda kunga. Kunga Kawalya kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Kampala yaffe kunga. Banyabo ne basebo ebigambo byange bigenda kuba bitono nnyo. Sebo onayo mu Parliament, onayo Kawalya, omwogezi waffe ebigambo byonna abyogedde. Nze byange bitono byakwebaza abantu b'erubaga. Abantu b'erubaga mwebale nnyo, mwe mutandika wano ebyobufuzi ne mubiwaliza waggulu. Kayatera mugumiikiriza tasobola kukola ki? Kubisobola. Naye ne neebaza abazannyi ne sipiriti y'emizannyo mu Rubaga. Emirundi guno gwakuna. Omulundi ogwasooka naye Robert Kyagulanyi nga yakatandika okuyimba nga azze okuyimba obukolo ogwali wano ng'ayimba kagoma ka Lubendera. Naye neebaza nti nomukumbi omutindo ogwali omuzannyo wano nga guli okugenda mu maaso mwebale nnyo webalirugala. Kakati mbagamba ebigambo byange bitono naye banyabo ne basebo nga ngatiriza ku bigambo bya Waiswa byayogedde mu kigambo kimu. Mu kigambo kimu honorable mu Parliament enteekateeka y'okuleeta parliamentary democracy okujja omukisa ku bantu bannayuganda okulonda pulezidenti kutandiikiriza ku mulundi guno terigenda kuba mukola ki bisaaga. Balaba amaanyi Kyagulanyi galeese, balaba leadership ya opposition okulwanyisa enguzi na buli kimu mu Parliament biri ku mutindo gwa waggulu. Balaba engeri gyetukulaakulanyiza ekibiina n'ebyobufuzi eby'omutindo mu ggwanga lyaffe. Twagala okukutuulako tuleme okugenda maaso n'enteekateeka eyo wansi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tulina okubayo okulwana bino byonna ebyobufuzi tubikole twesimbewo, naye waliwo omulamwa omukulu kubanga ojja kwesimbawo olina okutuukiza kyoyagala kola ki kukola. Banyabo ne basebo bannayuganda nga waggulu n'ekigambo kimu. Ffe bwe twali tukola ssemateeka yaffe
bagamba emyaka 10 gimala omuntu okubeera mu ofiisi n'asalinga n'akola ki. Naye waliwo syndrome ekuze nembali mu opposition nga bwabeera muntu kyagala kukola ki kibaamu akiyita kike bwovaayo ng'agamba oyambadde nga tunene ebyo nzenyazi nga zessabakunzi wano mu Uganda sigenda tukkiriza. Ekyokubiri banyaba ne bassebo yogeranga yaliwo nga tutandika sitwago eno era ng'akyaliwo ate ng'akyalina omutima omugumu eri sitwago eno ng'ejjinja. Mbeegayiridde bwe tuba tulongoosa tulina kulongoosa lyawo lyokka n'ekibuga kyaffe kamalirizo kikola ki ekirogola. Bwe twogerera mulabi wamera bwe tuze tubeera nabo yiga bamugoba lwakolera n'abalala baze balina ebizibu byabwe enguzi n'ebigenderako. Ku mulundi guno tulina ekizibu kya kasasiro mu kibuga. Kasasiro ayinza okutuuka ng'akuzika nga bweyazika ab'ekitenzi naye ate bw'abeera ku sitiiti nga bw'ali enkuba egenda kutonya n'ayika mu myala ne tuzirikira tujja kufuna amataba. Tulina okwegendereza ffe ffennyini twebeereremu olunaagala nekolera akola ki. Nolwekyo nze ngenda kugulawo olutalo ku kasasiro wiiki ejja nsaba muto mutegatteko abakulembeze mwenna fenna we tuli ate kasasiro bwewa mulwanyisa kubanga enkyukakyuka n'okwambala engule tulina gyambalanga biki nga tubalamu. Nolwekyo kati kasasiro kizibu enkuba egenda kutandika okutomya tulina okuvaayo netwanyisa kasasiro yatandika amakala gaffe tugenda kuteekawo emisonga nga national platform kigambo kasasiro engeri gyetumusunsula n'okumuteekateeka naba ng'akola emigaso egy'enjawulo. Buno olutalo mweno sitwago ebintu ebimu tetulina birekera dikiteeta tulina okutandika okubyekolera. Tulina okutandika okukola ki okubyekolera. Mwebale nnyo mwebalire ddala abazanyi bannange mu makumi atenda nalo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutukaganyeeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa. Okuvudda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.